Bano be bamu ku banna NRM abakedde mu bifo eby'enjawulo awalonderwa okulonda gwe baagala abakwatira ebbendera ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso mu kalulu ka bonna ne bakansala. Abavuganyiza ku kifo ky'obwa ssentebe bwa Wakiso kubaddeko eyali ssentebe wa disitulikiti eno okumala emyaka 10 Ian Kyeyune, Fred Kigongo, Patrick Nakabaale ne Hussein Bujaasi. Ku kyalo kya Kisimbiri Seero tusanze abalondesa beemagaza olw'obutalaba ku balonzi. Kyokka obudde gye bugenderedde nga bawezeewezeemu okulonda ne kugenda mu maaso. Empunga Seero naye abalonzi olubadde okuweraawerawo okulonda ne kutegekebwa. Okuva wano tweyongeddeyo ku Zimbena ekisangibwa e Nabweru nga wano omu ku beesimbyewo ku kifo ky'obwa ssentebe Ian Kyeyune walondedde. Ono oluvannyuma lw'okuwangula wano ategeezezza nga bw'alina essuubi nti nawolala bwe gubadde. Twolekedde kati omulimu omunene ogw'okuwamba disitulikiti nga tuyita mu nkola yaffe gye tukoze. Nsabira banna Wakiso bonna abali eyo abalwana okulaba nga Kyeyune akomawo basobole okutuukiriza olugendo olwo. Bwe tuvudde wano tweyongeddeyo Namayumba Patrick Nakabaale naye avuganya ku bwa ssentebe gy'alondedde naye alaze essanyu olw'abalonzi okukuuma emirembe n'okumulonda. Twebaza Katonda kabaddemu eddembe lingi naddala nze wenondedde ate ne twebaza obukulembeze bw'ekibiina kyaffe nti butuwadde omukisa okulaga demokulasi kyeki ate ne tusiima nnyo abo bonna abajjudde ate era ne twogeza eddoboozi eryawamu nti Nakabaale yasinze era yasinga. Emasuuliita Fred Kigongo naye avuganyizza ku kifo kye kimu gy'alondedde naye abalonzi bazze mu bungi okulaga omuntu waabwe obuwagizi. Otegeeza banna Wakiso nti ebiruma ab'Ebussi byebiruma ab'Emasuuliita, ebiruma ab'Ekasangati byebiruma ab'Emasuuliita. Naye kyannaku nnyo nga Masuuliita eyayita gavumenti eno mu kitundu mwenzaalibwa temulina masannyalaze. We tuviiriddeyo ng'ebivudde mu kulonda mu bifo eby'enjawulo bikyatuuka ku kitebe kya NRM e Wakiso gye bigenda okugattirwa n'oluvannyuma balangirire abawanguzi. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark TV.